po jako akawuwo. RCC wa Kampala Hudu Hussein Sabite wedde yavayo nayise ekiragiro ekigoba Abatembeyi ku nkuudo za Kampala era n'abalagira okuyingira obutale obuliranyeewo ogamba nga Usafi, Nakasero, Owino ne Wandegeya ekintu ekyatandise okuteekebwa mu nkola wabulanga wano n'abagoba ba takisi mu paaka ya Usafi baagala ekiragiro kye kimu kiyite abagoba ba takisi abasimba ku nguudo baggibweko bazibwe mu paaka olwo nabo basobola okubaako kye bakola. Tetwagala ffe ab'amaduuka tulwanirira mmotoka zikoleki zibeera mu paaka zirina sayidi yonna gyengwa oba sayidi eri oba sayidi eri. Twagala mmotoka eziri ku nguudo bw'entebe zibeera nga ziyiwawa. Bano be bakoledde okusaba kuno ng'enkaluzi akamala okunoonya obukongovvule wakati w'abagoba ba takisi ku siteegi y'Entebe, abamu ku basuubuzi ssaako n'abagoba ba takisi abatikira ku nguudo, wabula bino byonna bibadde bigenda mu maaso ng'akulira KCCA Engineer Doris Ekisaka ali mu kwogerako eri bannakibuga. Wabula twagala tulowoozeemu kano ke kamu nti waliwo abatembeyi waliwo ne ba street vendor. Ekigambo butembeyi kitegeeza omuntu atambuza, tutembeye kya Luswayiri. Bali ba street vendor kuba omutembeyi ateekwa kuba nga akutte kyati atambula buki butambuzi. N'olwekyo ba street vendor bonna bajje mu Usafi bagende ne mutalo obulala gavumenti bwekoze eki bwetegese tubeere n'ekibuga ekiyonjo ekifaanagana n'ebirala. Bano bateeredde abakungu ba KCCA akaka okutwalanga abakulembeze ba takisi mu kibuga ng'eky'e London ssaako n'ebibuga ebirala babeeko bye balabayo ate babizze kuno bikole, wabula nga bano bye balabayo ate babireka ku maddala ga nnyonyi ne basalawo okwekolera byabwe. Lwaki abantu babateekamu ssente ne mugenda mulambula London ne mulambula Canada ne mulambula China ne muvaayo nga ne mulambudde mubireka ku madaala ga nnyonyi ate bwe muvaayo mubiteeke mu nkola ne babalwanyisa ne mutayogera. N'olwekyo tukkaanye mwatika abatakisi ne bagenda okulambula ne balambula ebibuga eby'enjawulo ne mubabuuza mubiyize nti tubiyize munaabiteeka mu nkola ntujja biteeka mu nkola. Emmotoka teziri ku street ne baalabira London. Mutagubya Isima nga yakwasisa empisa mu paaka ya Usafi agamba nti abakulembeze ba takisi beegatta n'omulamwa ogw'okutereeza omulimu guno kyokka nga kati be basinze okukola obuvuyo okusiba takisi ku nguudo. Abeegatta ne tulowooza nti bajja tukolera bulungi, be basinze ate okukola ebivuyo twali tulowooza nti bajja kulongooza mulimu ate omulimu gwongera kuvuluga olw'okuba bakwasibwa obuyinza. Naye tusaba tuyambibwe naffe abali eno wansi tusobole okufuna obuyambi neyanziza nnyo maawe. Abakulembeze mu kitundu kino obunafu babutadde ku bakulembeze mu paaka ya Usafi bwe bagambye nti tebwetengeredde era nga bano basinzidde wano ne basaba akulira KCCA okutunula mu nsonga eno ng'ekizimba tekinnaba kusamba ddagala. Ekisinza otawaanya Usafi market bwe bukulembeze okubeera ng'abakulembeze abalimu abasuubuzi tebabesiga era tebabalonda. Lwaliro twebaza Idi nti asobodde okuva mu ofiisi n'ajja alambule kibuga kyatwala naddala Usafi awali akatale n'awali tekisi. Neze ku lwanyi mugamba nga bwazze asokaddeyo yeetegereze nti Usafi tesobola kukola mu katale n'abatekisi nabo babeerawo ne bayayuuya. Semanda Deogracius nga ye ssentebe wa Usafi agamba nti balinze KCCA okubadduukirira kubanga bakoye emivuyo mu paaka yaabwe. Executive Director Madam Kisaka okubeerako naye mu Usafi market. Owekitiibwa Katumba Wamala n'atugamba Usafi eteeka okukola. Buli bukulembeze abeerawo agamba Usafi eteeka okukola. Paaka bwe tekola amaduuka tegakola, amaduuka bwe gatakola ne paaka tekola. Wabula bano bonna atwala KCCA Engineer Doris Ekisaka abaanukudde era n'ategeeza ng'ensonga za paaka eno bwe zigenda okukolebwako ate mu bwangu ddala okusobola okumalawo obumulumulu mu bakulembeze. Mu bintu bya public transport tuliramu ebintu nga bina bye twagala okukolako mu Kampala wonna si Usafi bwokka. Ekisooka ze walkways abantu bwe batambulira. Omuntu atambuza ebigere twagala naye abeere ne red carpet kwatambulira naye ng'atambula nga wa ddembe. Y'ensonga lwaki olaba nti ba vendors
walkways tuziyita tutya mu Luganda. Steven Tumusiime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Awatambulirwa twagala wasigale nga waki wakutambulira.